Tuwaniriza nnyo nate abali ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda Eyenkya nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala ate nkomyewo nate ne muganda wange Isaac 1Ks omusajja ono mwagala nnyo ne Bwiino we n'ensonga za sunsula era buli bwe mutulaba abambaga tuba tuzze kusabula olwali ate tuzze ndowooza kuteeka bubaka ku mmeeza ate n'okulambulula ensonga. Muganda wange emikutu gyonna osobola okugigobera butereevu Uganda Eyenkya saako n'omukutu gwa Isaac 1Ks 1Ks eri WANKZYZ 1Ks mikutu gyonna gya YouTube. Kansooke muwe omukisa ate ababuuze katubulire ne gyabadde abulidde ate nzije tubawe omulamwa gwe tugenda obbabulira. Ks olikiriya? Ndikiriya mwana wa maama mpaze nga wabagambye nti amannya nze Isaac 1Ks. Nali negobako ku mitimbagano katini omanyi waliwo wetwakuba tukuyita kugonjula naye abamu bakuyita kukuba. Wali ogonjola ani yakujja ku mikutu? Wetwagonjola nannoonyaamu kaawo. Nawe bakunoonya? Nga ndi bubi ne ngamba owaaye kansooke neesonyiwa emitimbagano. Naye nagenza olaba nga emitimbagano gigenda giwaba nnyo. Kugamba kankomewo. Era ntereza abantu mu line kubanga kwolo wadde nga baali bandi bubi naye era beetereza beddako. Kati ne bano tulina obbatereza mu line kubanga eno Uganda yaffe ate eno ku mukutu tuli gwa Uganda Eyenkya webanga Uganda yaffe ng'ate twagala Uganda Eyenkya ennungi tubeera tulina okukola ebyo abantu twabagamba fo tulina obbagambako omuntu teyeraba ng'akola ensobi naye ffe wetujja tumugamba eyo nsobi gy'olikola neyeetereza. Weewaawo ye muganda wange Isaac 1Ks ng'obubaka bwabukuwadde tujja okusunsula ensonga n'okuteeka abo abakulembeze abantu bonna mu layini okwogera ku bive bye bakola ssaako n'okwogera ku ebyo bye tulaba nti tebigwanidde okubakomyawo mu layini entuufu. Tugenda kutandika bulungi nnyo ddala ku nsonga ekiteeso oba proposal ey'omukulu Nsereko ye MP wa Kampala Central. Oyo nno yasabye leave okuva mu parliament nti agende ateeketeeke ebbago oba ennongoosereza mu tteeka erya Computer Misuse Act nga kyagamba nti abantu bangi basusse ennaku zino okukozesa obubi omutimbagano ssaako ne internet bavuma ne bawemula ne bamokkola ne bakola buli kive kyonna kwegamba bakozesa eddembe lyabwe erya freedom of speech ne basukka we bandikomye nga bakozesa emikutu social media internet. Kati omukulu ateesa let's amend the Computer Misuse Act, the freedom of speech, the freedom or the right eyokubeera nga you express yourself via the internet and the social media. Agamba nti abantu bakisussizza so proposing to regulate very good the internet usage mu Uganda plus the social media usage. Ekyadeeseewo ddala mixed reactions ne munnamateeka ye kennyini Isaac Semakadde babadde ku show emu era gye byaggweredde nga ddala kituufu social media efunye reactions. Njagala ngende wa muganda nga Isaac butereevu nnyo ku kiteeso kya mukulu Nsereko. Your thoughts on his proposal? Muganda wange njasooka nkugambe nti erinnya eriyitibwa Isaac babeera bantu bagezi nnyo. Isaac Semakadde Isaac 1Ks. Era ekisinga kunnyumira nti erinnya Isaac lya byafaayo. Erinnya Isaac mu Bayibuli oba ekigambo Isaac kitegeeza nseko. Isaac means laughter. So kanzireyo ku mulamwa gwa Honorable Nsereko. Waliwo olugero lw'Abaganda naye simanyi nnyo naye mpuliramu bimu na bimu naye lugamba mbu oba eryokanga n'etacca oba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Katonda yatuyambye n'etonnya ne tulaba omanyi Nsereko be bamu ku bantu be tubadde tutwala ng'abantu abagezi mu parliament. Betuwa ekitiibwa respect. Kubanga kati si bisanja bisatu. Okubeerayo ebisanja ebisatu kiraga nti oli credible. Kiraga nti kati gwe weebuuzibwako. Kiraga nti gwe ebintu byo by'amagezi eri abalala. Naye Honorable Nsereko yatulaze kubanga bulijjo tubadde tubuuzanga Honorable Nsereko akolera ani.
oba okitegeera ajja mu opposition n'abavuma n'agenda mweni ademu n'abavuma ne weebuuza Honorable Nsereko aliwa ye ng'ali awo kati mumutegeera avayo n'awagira n'atawatuyambye nti twategedde Honorable Nsereko omutuufu cause okuvaayo n'ogamba nti lino etteeka simanyi kandeeta etteeka ekisookera ddala etteeka eryo weeriri erikwata abantu abakozesa obubi emitimbagano era eryo etteeka lyakwatako Kositera Nyanzi okijjukira naye obuzibu era likutte bangi likutte Sitera Nyanzi likwata waliwo abalala nga we balikozesa teribakwata likwata ffe bakayeye kyeŋŋamba bangi abatwaliddwa mu mbuga z'amateeka emisango ne gibakka mu vvi olw'okukozesa obubi emitimbagano Sitera Nyanzi y'omu ku gwe tusobola okugamba nti etteeka eryo weeriri bw'oli kugamba kwamendinga ki etteeka eryo bakusiba emyaka 5 woba ng'okozesezza bubi emitimbagano ekirala nti Honorable Nsereko guno muwaatwa mulala gw'oleese okusibya abaana b'abandi kirabika wano we babadde babasibira wabadde tewakumalira guno muwaatwa mulala gw'oleese okusibya abaana b'abandi kubanga kankubuulire balooya bali so trick ate bazibu ate nga naye gweyogerako munnamateeka naye ntandise okudawutinga obwannamateeka bwe naye kankubuulire nti balooya y'omuntu agamba najja tolaba nti gano mazzi nakugamba nti gano mazzi n'omugamba nedda si mazzi nakugamba mazzi naye nga gwogalaba mazzi ye looya nakugamba si mazzi ne mutandika owakana nti tuwakane oba ago mazzi oba si mazzi ne mugenda ne mu kooti n'agamba sebo omulamuzi okulaba kwange ago si mazzi kubanga wooba otunuulidde gw'okakasa otya nti mazzi nti agali mu kacupa era nti wegaba mu kacupa okakasa wegaba mafuta kitegeera so nti tugenda tuuka ekiseera abantu abo oyogere ekigambo ku mukutu nga bwe tubadde tusomesa ogambe nti bannaye enguudo zaawali ebbakuli mbi naye abakulembeze mwesuuliridde sajja agamba oyo mumuleete akuleetera omulamuzi atandike ate omanye ekitongole kyaffe ekiramuzi atandike nedda wanvumye nti nakuvumye nti awagambye oluguudo lw'ebbakuli kwegamba bakuleetera ekintu nga kikuluma wano mu Uganda bisoboka okitegeera omuntu ogenda nga bakubbye ettaka ate ne balekayo gwe nti lwaki owayiriza omuntu nti yakubbye ettaka okitegeera oba lwaki weesiba ku ttaka eritali liryo naye ng'olina buli kimu obirabyeko so Honorable Nsereko aleese muwaatwa mulala bwakukwata baana b'abendi gino engeri gye babadde babakwata kirabika ebadde temumalira ekintu ekirala Honorable Nsereko mu mateeka gonna golaba ge tulina okwamendinga olaba ng'eryo lye lisaana okwamendinga yaga nti okuvuma okuwemula okutyoboola eddembe ly'abantu kibadde kisusse ku mikutu era gamba yessaawa anti kyendi mubuuza nti alaba nga mu mateeka gonna ge balina okukola lye lisaanidde essaawa zino nti omuntu omugaana public order management nti waliwo eyo simanyi gundi bagiyita enkuŋŋaana omugaanya olukuŋŋaana omuntu n'omugamba waliwo we baatuuka ne batugamba nti abantu kasita basukka 5 mwe mubeera mukwatibwa muyina ofuna olukusa lwa poliisi ekitegeeza eyo mutuganye eyo kigenda tuuka n'ekiseera nga ne groups ze tulimu eza WhatsApp tuyina oziteekamu tuyina oziregisteringa nti nze ndi mu group ya Uganda Eyenkya bagambe nti tubataddemu katubateeremu omupoliisi agenda monitoringa kubanga bye mutuuse tugenda natuuka nga simanyi nga ne mu nju zaffe tebakukirizaamu kubeeramu bagamba nti we mubeeramu kasita musuka mu nju abantu 4 ogwo musango okitegeera so kyenyinza okugamba nti waliwo amateeka mangi ge twandibadde tulina okwogerako kale ogamba kugumiza tteeka eryo lwaki toyogeranga ku kugumiza etteeka ly'abakazi be batyoboola liri awo kubanga kyekimu waliwo etteeka erigaana okutyoboola abakazi naye lwaki tosooka kugumiza eryo tutegeere nti okola tutegeere nti omukazi waliwo abagenda ku mulimu nammwe bennyininyini bamemba ba parliament muli eyo naye ng'omuntu wajja okusaba omulimu owo omala kwagala kumweggala okitegeera omala musabako
muharasinza abakazi tulabyeko Honorable Nsereko waliwo munnamawulire oba yali munnamawulire gwe yakuba okitegeera nti kati ebyo lwaki tosooka kubyogerako ebyo ebikuluma nti bannaayo omuntu addamu okuba omukazi omuntu addamu kubanga okuba bannamawulire naawe mwennyini Honorable Nsereko oyina byokola ebitakwatagana lwaki tosooka kuleeta mateeka ago kyogamba etteeka ly'okutyobola emitimbagano lye lisinga erya ttokya lwaki tosooka kugumiza lya ttokya kubanga tetulabangayo gwe bakwata lwa ttokya ne bamusima nti ono yatokyalinze gundi naye twalabakoko wa social media Computer Misuse Act gwe lyakwata tetulabangayo ko wa ttokya kitegeera lwaki to strengthening erya ttokya gwe mu byonna naye kati wano kye balikola nti lwakuba balaba kubanga Honorable Nsereko yagambye waliwo etteeka lye nawulidde nga tokkirizibwa kutyobola memba wa parliament tubalonda Honorable tubalonda kati we tubalonze tetulaba lwaki gwe weefuula wa kitalo nti mwe mwagala mubeere mu kazinga kamwe temwogerwako ne wojja n'opama ku luguudo temwogerwako kubanga bingi kati kankuweeyo example emu gye nnyinza okugamba eya mukama amuwumuze mirembe Honorable Abiriga waliwo we yajja n'afuka ku luguudo we yafuka ku luguudo ne bamukwata omanyi singa etteeka erya Honorable Nsereko lyaliwo ku biseera ebyo kubanga Honorable agamba tokkirizibwa kukozesa kifaananyi kyange nga sikukkiriza tukukuta ofuka ku luguudo musango omanyi nga tugenda kudda mu gundi tutandike ku debatinga lwaki okuba ekifaananyi kyange nga nfuka ku luguudo nga sikukkiriza nekitegeera waliwo bano abarepinga omwana ng'oyina mu recordinga arepinze kubanga wootamu recording mugenda mu kooti mugambe nedda obujulizi buliwa ekigamba n'oyo mugambe sebo njagala ku recordinga oli ku repinga onzikiriza akugamba nkukkiriza recordinga kaneyongereyo ndeepinge okitegeera kubanga ye akugamba tokkirizibwa kukozesa kifaananyi kya muntu nga takukkiriza naye ekyo ndi ku recordinga waliwo abantu abali kwekalakasa oli kulaba bali kutta omuntu ng'ogamba bannaaye munzikirize mba recording nga mumutta lwakuba nekyo kyogeddeko ekyaba minors abaana abato nti simanyi oba Isaac gwandyagadde omwana wo muteeke ku social media nga nze nga tonzikiriza naye ekyo tekikkirizibwa weekiri ffe bannamawulire batugamba omwana omuto kasita obeera ogenda olaga ekifaananyi kye kibulalinge okitegeera oba tosobola kibulalinga mulage ebigere oba tosobola laga bigere mulage enjala oba tosobola mugamba akyuka eri okwata omugongo etteeka weeriri ayagala teeka ki erisingaawo gwosobola okulaga omutwe gw'omwana n'omulaga ku TV nti omwana wuuno bamurepinze n'ogamba nanca sooka oyogere n'oleka ekifaananyi nga oyina so kati kiki kyali kwagala kiki ennyo kyali kwagala okwongerawo kitegeera oze ekigendererwa ekyekusike kyekiriwo oba ekyekusike Nsereko ayina ebigendererwa bye byali kubala ate nze nnyinza ogamba nti kino ekintu ekyazzaako ekyavuddeyo kyekiri kuleeta olwo olugundi nti Honorable zaake yavuddeyo n'ayogera ku deputy speaker kati bali kulaba nti abalina okulwanira deputy speaker naye ate mulina okulwanira deputy speaker muyina abantu be mulikosa abamu tubadde tu expressingira eyo wogambira gwe bakugamba nti ng'oyagala okufa genda ku poliisi ogambe Bobi Wine owulire emigo kati ffe tubadde tetuyina bintu ebyo ng'owulira oyagala kuwaana muntu wo waliwo olumu lwogamba ne bakugamba bugambi nti bomu yiyo ekitegeera owulire emigo obagenda ku State House ogambe olekane Bobi yawangula akalulu bakugamba nti awo oba oli kwagala obulira kakwenza tumuyita kakwenza genda ku State House ogambe Bobi yawangula akalulu eri ejjudde Justice Square ebyo ebintu tetuyina wabikolera tubadde tubikolera ku social media kubanga ogenda okulaba wenaayogerera wano bajja kunkuba wenaayogerera wano bajja kunkuba wenaayo kangende ku kibanja kyange ng'ogamba Bobi Wine is my president n'owulira ng'okkakkanye okitegeera kati kugenda fuuka musango ojja kuba omenya etteeka ogamba Bobi Wine is my president nga bagamba atandise okukozesa obubi internet
lwaki ayogera ku Bobi Wine kubanga bajja kugamba ne lawyer ajja kujja bajja kukwata bakugamba aha tugende mu mateeka Bobi Wine yawangula akalulu nti yesebo gwe balangirira nti yesebo nti obuzaabuza abantu yingira muki mukaguli gwenda mu nkomyo myaka 5 ogenda okuvaayo nti wakola kinti nayogera ku social media nti Bobi Wine yawangula akalulu okinyumiza otya abaana nti ekyasibye emyaka 5 kwogera ku Facebook nti Bobi yawangula akalulu wadde nga waliwo bye basiba nti ekyansibya ku social media kugamba nti Honorable Nsereko oba Honorable Balimwezo oba Honorable Zake teyakola mulimo gwe kwegamba mutaddewo ka Highland kamwe temwagala kwogerwako nze nandibadde nsanyukira nnyo Honorable Nsereko singa avuddeyo n'agamba bannaye etteeka lya tocha tulyogereko tulyongere amaanyi kubanga lyeririwo ebyo ebya social media tebiina bye bitukwatirako saawa zino social media si kyekizibu kola ebirungi olaba oba banakwogerako kyogamba Honorable Nsereko gwe gogamba gwe bavola teriyo bantu balala mu parliament nga tebaboogerako lwaki olowooza boogera ku gwe omukulu agamba nti waliyo n'abantu ab'enyalemu nga teboogerwako tebabavuma naye lwaki gwe olowooza yeggwe kubanga gwe oli kwefuula olugezigezi kyova bakwogerako nze kankubuulira abantu nga bali mu parliament omwo naye nga toliwulira nga bamwogeddeko asookera ddala bamuyita Nathan Igeme nabeeta oyo memba wa parliament wa NRM Moses Ali olw'okuwulira Moses Ali nga bamwogeddeko nti Moses Ali omulala gundi ono ani banji nnyo Dr. John Chrysostom yengo siyankonti omuntu oli muwulira ddi nga bamwogeddeko nti bamuvumye naye si NRM waliwo ne baminisita ng'omuwulira buwulizi kasita weetereza kasita oleeta ebbugumu nga bakuvuma kasita weetereza nga bakuleka onaleba Anita ono yali gundi bakyamwogerako ono yagamba we have the maje Anita ye Evelyn Anita naye wali yali aleese ng'alaga wa kitalo nnyo ne bamuwa level nakkakkana kati bakyamwogerako saiza kolinga akiririza mu kuvuma abantu lokuba oli avudde otakanya na ndowooza ze navuma muvume do you consent what do you agree abantu okuvuma abantu sikiriza na kuvuma nti omuntu avuma omuntu naye mwe bye mukola mulowooza ffe tusobola ku expressinga tutya obulumi bwaffe kubanga sijja kujja nkube ewejjinja okitegeera kangezeeko oze nompambira omwana n'omunsibira omwana n'akomawo nga bamubonereza bamusazeesaze okitegeera gwe oyagala nze okukakkanya obusungu nkikole ntya nkaabe ngende mu nju wakiri kankuvumemu nti ogira ogutwe nange mpulire nga nzikakkanyemu ate nze kyenkuvumye tekikugjeeko kambuuze yani gwe baavuma ku social media n'afa kwali kusaani eza kulinga promoting okuvuma si promoting kuvuma naye nze ndigamba ebintu byabwe bye bakola ebitubonyabonya kubanga nze nenkuwa sente onkolere onteere eddagala mu ddwaliro nentwala omulwadde mu ddwaliro n'afiirayo naye nga nakusaba nti bannaye waŋŋamba ojja kunyamba nenzija ne mbagamba abantu mmwe temutegeera ate omuntu tavuma nti ali awo kuvuma naye omuntu n'agamba temutegeera okugamba nti totegeera tekitegeeza nti mbeera nkuvumye nti ne mu ddwaliro eddagala eryandibaddeyo teririiyo temutegeera bamemba ba parliament twalonda bisassalala nti omwana akoze bw'ati parliament oyo ayina kwatwa ekitiibwa kya parliament okyonoonye naye nga kyekyo kubanga wetubeera nga tuyina important issues now ne mutandika kusaba ziriivu kugenda ku social media ate buli Honorable Nsereko buli wooleeta ebiteeso bwe bityo wabeerawo n'abaagala okwongerawo ebiteeso byabwe okuva Honorable Nsereko we yaleese ekiteeso ekya social media ne wabeerawo eyagambye n'okugamba nti ne ba bloggers oba n'abakozesa emitimbagano basasula emisolo okitegeera nti oleeta age limit oli n'ayongeramu ekikye nti n'abaana ab'emyaka 14 oba 18 nga balonda nti buli wooleeta ekiteeso waliwo ebijjirako kubanga togenda giregulatinga nga totaddeewo nti by the way kitegeeza nti okugenda ku social media
okusasula sente omuntu obeera ng'omugobe n'omugamba nti akambiveeko so nti buli we muteekayo ebiteeko ebyo ebitalina makulu wabeerayo n'ebirala ebyeyongerako kati gwe Honorable Nsereko oli awo litugamba tuteekewo social media tusemanyi turegulating waliwo abantu abali okwo nga bo first family wano esiiba evuma abantu naye bakwatani kyogamba bo bali waggulu w'amateeka ekyo ekiteeka Honorable Nsereko kyali kuleeta ali kuleeta kulonda mu bantu ffe tulabyeko nga oli muntu mukulu n'avuma embizzi ne tulabako oli omuntu mukulu n'avuma idioti naye tebakwata oyo avumye omukulu banoonya amugambye ye lwaki ovuma kyogamba bo abo si bantu Honorable Nsereko mwali mukutani mugende ku tweet z'abantu abamwawo abatweetinga nga bavuma lwaki bo temubakwata abavuma pigs buli kaseera kitegeera so ekyo Honorable Nsereko waliwo akagulupu ke kali kwagala okuleetera omanyi bano Abannayuganda bali sofani nti aleetera gulupu ne yeerabira nti Uganda erimu miliyoni meka ana n'omusobyo naye nga ye ali kuleetera abantu 15 bo babeere bulungi ne yeerabira miliyoni ana n'omusobyo oza tekiva kuba najjukidde Honorable Nsereko ekirala kyalina nti omwaka kuva ndoza 2021 obutakwatagana bwe n'ekibiina kya NUP bana ne people power stock people power kweyongera kuyita ku social media oza yeta mukasera kano sikwesasuza kwe ebyamutusibwako ekibiina ky'endevo kugamba saawa zino nti Honorable Nsereko kati kale ekibiina kya NUP kirimu abantu bameka ngamba secretariat kubanga sijja gamba nti NUP ayina akakuku ku NUP eri obe guru obe eryantonde ayina ababali ekamwocha olowooza abo abatuula ekamwocha bali bameka tebawera abantu 3 naye Uganda erimu abantu meka miliyoni 4 n'omusobyo nti kati gwe otutte ennugu ye y'abantu abatini kubanga tokwatagana na ebiina kya NUP ate NUP bamanyi nnyo ekya social media bakitegeera nti gwe kanwane nabo abantu miliyoni 4 n'omusobyo gabonaabone oba okitegeera nti kati gwe Honorable Nsereko gwe ebintu by'oli bitwala so personal oli bitwala ku level yo nga gwe okulaba ng'onyigiriza abantu abangi naye nga gwe abantu abatini kubanga Honorable Nsereko tukulabyeko ko ng'ovuma ng'ovumira ku mitimbagano gwe yani eyali akukute ye yani agenda okukwata okitegeera nti kati bwe tutandika kwogera buli kye wayogera ku social media osobola okidefendinga Honorable Nsereko alekere kukwata kukozesebwa kubanga kati akozesebwa Honorable Nsereko oluzabani abayinza okubanga bakozesa Honorable Nsereko mu kaseera kano betutalaba bangi Honorable Nsereko gwe ekyo nakyo newe sikyogera wano omuntu na Uganda aliye yandaba amanya abakozesa Honorable Nsereko lwaki olowooza Honorable Nsereko aleeta ekintu ekyo nga bamaze kucyanka nga zaaka amaze kucyankalana na speaker saawa zino manye nga tebaliyita mu mateeka naye emikono giringa egyaweze egijja mu Honorable zaako obwesigwa naye nga tebayiyita mu mateeka tebannasavinga Honorable zaake lwaki kijja kati nga zaake acyankalanye n'egundi yo obadde olowooza nti ku muntu alimu amagezi va ku bana abataliimu ku muntu alimu amagezi yandibadde akkiriza Honorable Nsereko okuleeta ekyo ekiteeso omuntu omuzadde ayina n'omwana amanyi nti saawa zino gye tugenda tuukanga n'ebiteeso byaffe tubiteeseza ku mitimbagano ate ku Uganda omanyi nti ekyusa ebintu ti oyogera kirala ne bakukwata gwa kirala n'omalayo emyaka 5 ne bakuta kitegeera ti omazeeyo emyaka 5 ne bakugamba tumutadde tugenza okulaba DPP withdrawings omusango kitegeera so Uganda eno gye tulimu buli kimu kisoboka naye Honorable Nsereko wanditudde ne weekuba mu mutima n'ogamba nti abantu bano kubanga Honorable Nsereko omanyi okujjako ng'ogamba nti gwe tolabangako gwe basiba nga talina musango naye omuntu eno Uganda bamala kukwata ne balyoka banoonyereza tebamala noonyereza ne balyoka bakukwata okitegeera nti banaagenda okunoonyereza emisango mingi egiri awo banaagenda okunoonyereza oba navumye oba saavumye
nga mazeeyo emyezi egiwera 3 naye gye emyezi egiwera 3 olowooza abantu be abanfiidingako mutabani wange abaana bange bamaama bange banakiwulira batya okitegeera singa mugamba nti katumala noonyereza aiza akabeera ng'ewaka we tunoonyereza oba guno omusango waguzza tulyoke tujje tukukwate kibeera fine naye bamala kukwata ne balyoka banoonyereza obagamba mu nte ojja buzaabuza obujulizi ojja kutamparinga n'obujulizi so ekyo kiteeka nakyo kireese kirina ngeri gye kigenda sibako ko baana ba Nuupu n'abantu abamu kino kitagetinga ba byabufuzi okusinga ddala opposition kino kijiridde kulaba byababufuzi kubanga teriwo NRM gwe basobola kukwata nze kankuweeyo example aba NRM abakoze ebintu ng'olaba tebandibadde na wabweru naye nga bali wabweru bayinaayina nja kusooka n'omusajja bamuyitamu Andrew Mwenda Andrew Mwenda yayambala ebyambalo by'amagye n'agenda n'atandika n'okuduumira ssaawa zino tugenda kukuba koni biki era we mutulabira tugenda Congo ekyo kyokka okwambala ebintu by'amagye ate ne weefuula omwogezi w'amagye nga toyina kyoli ekyo kikuteeka mu kkomera abaana ba Nuupu just kwambala red belly bali mu makomera nja kuwa ekirala abo be bagamba nti babakwata ne magaziini nja kuwa ekirala waliwo omwami bamuyita Sipapa ye yakwata ne mundu n'agenda n'akuba ku geeti ya Kyagulanye y'ekamwokya n'akuba amasasi ssaawa zino ali wabweru naye waliwo be bagamba mbu babakwata ne zi magaziini ze batamanyi we ziri guti ali eyo abayina okitegeera nja kuwa example endala waliwo wano ogundi ono Catherine Kusaasira mulabye engeri gy'abadde yeeyisangamu Buchamani yakwata omuntu n'amugalamiza n'amukuba emiggo nga bamulikoodinga kitegeera bagamba Buchamani yabadde agunjula munne naye ow'NRM avuma obuvumi ogenda ne bakukuba n'okomawo ne bakugamba okitegedde so bino ebintu bitagetinga nnyo ba opposition twalabako ko wano lumu social media z'abantu b'NRM zaggalwa nga bagamba bayitirizaako okuvumirako naye olw'okuba abantu banna baali bakozesa bubi social media wano Uganda Facebook n'egiggala oba bali 4 oba 5 babagalidde ezaabwe miliyoni 4 mwenna mufiirwe kitegeera kyenjogerako eyo incidents wagitegeerako nti social media we yatandika okujjako ku buli bantu ng'ebajjako akawunti zaabwe omwali Bajjo omwali Hashbag Kato muzeeyi we yawulira naye tebawera na 3 oba 10 muzeeyi we yawulira ekyo n'agamba Facebook we muba temusobola kuddiza bano buntu bwabwe bano abannayuganda miliyoni 4 n'omusobi abo mbajjeeko social media bajjeeko Facebook okitegeera nti abantu bana bajjisizaako miliyoni 4 ekirala kyenjo okugamba kakwenza babadde bamugjeeko Twitter account ye naye eyo tosobola gamba nti Twitter account mugijjeeko naffe katugalewo ez'abalala kubanga opposition ekyo wekibeera ku opposition kiri okay wekibeera ku NRM ekyo temukyogerako so lino etteeka lijjiriddemu kulaba abo ab'NRM manya aba opposition yabo be bayita nti ate bakuteekayo ne basooka bakola ebyabwe ne balyoka bakujjukira ne bagamba ate yabadde na musango so Honorable Nsereko ekyo okireetedde ffe ba opposition era ekyo okireetedde ffe abalaba nga tetukkaanya ne bye mukola era temwagala gambwako bakulu mwe omweronda ye nawe muteeronda newe tubalonda nga mwagadde okubeerawo musobola okubeerawo so ekyo njagala reflecting otunuulire abaana boozadde Honorable otunuulire buli kimu ogambe nti naye kino kyenkola kya mugaso eri abaana bange wendi basiriiwo abaana bange nga lino lyetteeka buli wa expressing eddembe lye bamukwata kinaalabika kitya
fa abantu abamu wetwogera by the way mwandibadde nga ng'omuntu wayogera ekintu ng'okiraba muyita omugambe naye olowooza lwaki oyogera bwoti kiva kuki bavubuka bangi tebalina mirimo wabeera nga lwandibadde oleeta etteeka eryo nti lwaki wano etteeka eryagondi erya mukozi bagiyita minimum wage yali libalemyeyisa nga muddaawo mu birimi kubanga mumanyi muyina nammwe abakozi president yagaana dodisaako omukono nga muyina kubanga nammwe mukimanyi nti muyina abakozi mwe mufuna simanyi miliyoni ameka naye mukimanyi nti wona agamba omukozi atandikire ku miliyoni 2 olwo omukozi wo ow'ewaka yaaya naye agenda kugejjako so nga temwagala naddyogerako muli kuddukira ku lino erya social media okitegeera waliwo amateeka mangi ge mwandibadde mulemeraku amateeka ag'omwenkanonkano abalema tebabafuddeeko ago ge mateeka ge muba muleeta naye oli kuleeta etteeka eririwo oli awo bannaye ndi kwagala distressninga lirume bw'olaba nga kyetaagisa ssaawa zino ku bantu enjala beeruma kubanga ssaawa zino Honorable Nsereko mwandibadde muteekawo etteeka nze lye nandibadde ngamba nti etteeka abantu abalya ssente abalya enguzi etteeka eriruma ab'enguzi enguzi nnyingi teekawo etteeka ogambe nti kati okuddamu okulya enguzi ne bakukwata ebintu byo byonna bikutwalibwako akawunti zo zifirizinga mu kifo ky'ofirizinga akawunti z'abantu abalya enguzi muli firizinga za Facebook za social media era nze wenjogera ku muntu alya enguzi nga mugamba oyo mumukwate lwaki ayogera ku mubaka wa parliament bw'ati Isaac etteeka lino oba move ya Honorable Nsereko erina negative impact ku political career ye ne mu maaso wetulaga era naye okuva dda Honorable Nsereko political career ye buli kyaleese nga kuva dda era ekyo tosobola nakyebuuzaako kankubuuze Honorable Nsereko agenda kujja nga kubanga tugenda tuuka nga tukampeiningira ku social media naye omuntu gw'otayagala by the way social media ebadde emazeewo ne crashing z'abantu ti omuntu akuvumira ku social media n'akuta Isaac mukyoyogera olwekyenyizi gyemu Isaac gwolinga agamba nti okuvuma omuntu it's okay bw'aba akunyizizza eryo eggwanga lyoyagala kankubuulire nze social media teryanvumirangako ku social media nanzita oba akuvuma akuvume omuvuma wemba nkoze ekibi kubanga waliwo kye tuyita check and balances nvuma wemba nkoze ekibi naye gwe toyagala okola ekibi toyagala kugambako siina wenkuloopa mungamba omuntu wakunyiiza genda mu kooti of which ne kooti zizo okitegeera kiringa kungamba wano nonkuba mama wange nankuba oba taata nankuba oluyipa nemugamba naye taata genda ondoopa wa maama wo nti nkukubye kitegeera newandyagadde kuba kino kyonna questioninga ensa national morals and values. Do you think kyengwenda Isaac omuntu okuvuma avume maama avume taata avume ki olowooza yo society gyetwagala okuvuma si kirungi wamala waliwo amateeka agaluma abavuma abakozesa social media obubi wamala togamanyi kati gwolowooza kyanjawulo ki ekigenda okujja ekigenda okusukkako wali kubanga gabaddewo naye nga tegaluma nga galuma kale galuma naye galuma bamu na bamu okitegeera tegwe gondi bakukute okozesa bubi emitimbagano naye bamu na bamu so wamala ekyo kyali kugamba mbo simanyi ku stressninga simanyi kukunywezaamu tekiina kyekigenda wamala okuvuma nkiddamu si kirungi okutyoboola omuntu si kirungi okwogera ku muntu ebyanjwanjwa si kirungi era waliwo etteeka naye wamala waliwo muvu wamala waliwo ewaffe bakugamba kale kankugambe nti waliwo omuntu waleeta ekiteeso ng'olaba kigendereddwa kiringa muntu kuleeta nti omukozi wa gavumenti yandibadde yeeyongezanga watuuka balina emyaka gye balitayalingirako naye n'olaba nga abulayo omwaka gumu alitayalinge
n'aleeta ekiteeso nti omukozi wa gavumenti twandimwongeddeyo nze ndaba yandikomye ku myaka 8 gwe munda mu ggwe olowooza ki olowooza nti ali kwekubira paasi asobole okweyongezaayo naye jjukira waliwo n'abaana abali kwagala omulimu ogwo nabo bagukoleko okitegeera so saawa zino woogamba nga zaake yakamala okuvuma oba yakamala okutyoboola gwe n'ogamba nti kijjira wano ebeera bad timing olikola ekintu ekituufu mu biseera ebikyamu so ekyo kitulaga nti waliwo kyemuli kulwana okujja okuggusa kubanga waliwo bantu bangi abavumye nga tetulabangako naawe honalebo Nsereko oyina Facebook live gy'otera okukolako n'ovumirako abantu honalebo Nsereko ebigambo by'oyogedde ku Bobi Wine n'omugamba yalya sente simanyi biki ebyo byonna toyina bukakafu ebyo byonna bikukwata naye nkimanyi ojja gamba aye kale wemba namwogerako ajja nkwate antwale mu kooti byebyo ebigambo byammwe eby'ekidaŋŋina kitegeera antwale mu kooti wemba nakusobye omanyi omuntu n'akukuba n'amala owa poliisi akukuba n'amala n'akugamba genda oloope ku poliisi bibu bye batandise. Isaac, do you think social media ne internet ina future mu ggwanga Uganda after numerous clampdowns oba crackdowns on Facebook kuva mu kaluka 2016 ne tujja mu 2021? Do you think tuina future entangavu ne social media with this regime? Facebook eringa okangambe eringa mugga oguyina okuyita we guyita naye nga mwe mugugamba gukwate eno Facebook oba oyagala oba toyagala erina future mu Uganda oba social media zonna teri woogenda gaana wamala kankubuuze leero wakalaba wakatuula emirundi emikola be ku TV gulinga gumu olwaleero guli gumu wakakwata essimu y'emirundi emeka ng'oyita ku mitimbagano mitirifu countless times omanyi ng'obeera wakazuuku kabwoti wakava mu tulo oba yani ampeerezaako obubaka oli ku mitimbagano naye toyinza va mu tulo n'ogamba oba ku TV kuliko ki saawa 9 gwakiro naye ozuukuka ku saawa osanga omuntu saawa 10 za kiro ali ku ssimu n'ogamba yiba nayo nakola ki ku ssimu naye nga naye kyeyeebuuza onandaba saawa zino yakola ki okitegeera so social media oba oyagala oba toyagala newe bagamba nti tugigadde totale batugalamu naye wagenda okuvaayo ng'ennyonta abantu gye bayina kubanga bwafuukanga bulamu bwabwe abantu baliira ku social media okitegeera omuntu atundira ku social media n'ateeka obuteeteeyi ku WhatsApp najja n'omubuuza kano kammeka n'akugamba 5,000 of course abo Nsereko tabalinaako obuzibu abo tabalinaako obuzibu nabo obeera obalinyiridde Ddembe lyabwe kubanga waliwo agenda okugamba ajja okuwandiika ekiwandiika agambe omuguziza akateeteeyi omanyi bagamba nti what you order online okifindinga kibeera different ngambe nti odalinze kasaati online wekajja wano omuntu agenda kuddamu anguze ng'ekisaati kye nalabye online si kyekyo jjukira bakakuleetera buleetezi oli n'agenda nzire ku gundi we nakajja nkugambe this is fake the shirt you brought me nvume nti mani akasaati kawandeetedde ka kisiru naye we wakatadde ku online kati oyo Nsereko lwaki ovuma bizinensi ya muno kitegeera waliwo omukutu gwe balina nga gufeera abo babaguyitanga batya nga abantu balimba abantu nkufunira enju n'ogenda n'alaba enju z'ogenda ofuna n'ogamba eno ogenda otuuka ku nju nga kasiisira kati ng'omuntu adda bannaaye bano bafeeke basikamu baki nga gwe honalebo Nsereko ogamba bannaaye muli kwonoona bizinensi z'abantu so nze wendaga wano omuntu ajja soma komenti zino agambe ye bantu basatu bakomplaininga nange ngende eyo bwe tutyo bwe tubadde tweregulatinga teekayo ekintu ng'osuubira komenti ennungi woba okoze kirungi teekayo ekintu ekibi ng'era osuubira komenti embi naye omuntu ayagala akole ekintu ekikyamu asuubire komenti ennungi oli akole ennungi asuubire komenti enfu si bwe kityo bwe kirina okugenda kola ekirungi owaanibwe kola ekibi oswazibwe okitegeera we tulina okubeera
social media bino webijidde nga omwaka guno oba ekisanja kino abagoberera ebyamawulire n'ensonga endala zonna okuteekateeka Mozikaine ne Rugaba kugenda mu maaso bingi nnyo era bye tusuubira okubeerawo mu kaseera in just a flash. Do you think ekisanja kino abasajja baatugaa securing your future naye simanyi bagwalabye ene loophole oba akantu konna akalaga nti they are ready to secure the future of the citizens or to secure the future of Mozikaine ne Rugaba nga ne kino mu ekitwalidde? Kati kankubuuze gwe oli munnamawulire walabyeyo future yonge eraga nti eri secure kubanga n'emitimbagano gyennyini gwe gyoliirako ate gye bali kugamba nti tuli kwagala gitakisinga. Obeera ne YouTube oyina tusasula sente, obeera ne Facebook oyina tusasula sente ng'omusolo. Naye jjukira wengula essimu yange kugirako omusolo gwensasula. Wengula data kugirako omusolo gwensasula. We uploading ekintu waliwo sente ze bantemako ez'omusolo. YouTube gwentadde naye ina ka percentage ke yatandise otwala. Ali kulaba yagula essimu bagijjako omusolo. Yagula data gwali kozesa okulaba bino bye tutaddeyo bamuggyeko omusolo. Ukitegeera? So ate nange oyongera kuntemako omusolo. Tolabanga ekyo kyokka example gye nkuwadde nti yo future yo bangera ginyika bunyise. Kitegeera? Amafuta galinnye we wagenderanga akakaaga kati wa mutwalo. Ate ekyanyumira mu Uganda nti ekintu tekirinya ne kikka. Kasa kirinya eyo yebbeeyi ebeerezeewo. Tebagamba nti bannaye embeera yatereddemu nti ekibiriiti kye twagula nga 5 kizeeyo ku 5. We kirinyamu ne kifuuka eky'ekikumi eyo yebbeeyi empya. Tosuubira kibiriiti kuddayo ku 5 kubanga n'5 tebakyagakola. Kitegeera? So ebyo ebintu byenyinza okugamba nti muganda wange ebyo bye bakugamba mbu securing your future olaba nga waliwo future y'abantu abatinitini gye bali ku securinga. Era gwe omunnayuganda oddeeyo n'owoggana n'oyasaamirira mbu they are securing your future nkutunuulira ne nkugamba kalera booni. Oli mu kisaati kimu kyonna kigudde olubege eno saidi eriko ekitogi eno teriiko mbu they are securing my future. Muganda wange gweoyinza okubanga gyoli gwe genda ku airport. Edda bajjanga ne batunona ne batusibamu enjegere ne tugenda ku slave trade. Ennaku zino twetwala. Okitegeera? Nti okumanya kyafuuse kya serious baatuleetedde n'ennyonyi. Ubiri tebakyayagala bino mbwe ebuuse n'egwako e Nairobi neva e Nairobi n'eryoka etuuka weekutwa. Baatuleetedde ekujja wano direct paka gye bagenda okutundira. Okitegeera? Kati toyinza kuŋŋamba mbu yo securing my future ng'ate gwe genda ku airport. Yes. Olaba abawala abayitawo nga bagenda ngenda Saudi ngenda bizimanyi ngenda Kata. Tegere omuntu future gye bali securing lwaki nandivudde mu Uganda nga future yange eri secure. Kitegere? Naye Uganda byongera kaluba ne binyumira abantu aboolubatu. Nza tujja funa omulamu oguli broad okuba tochi. Tukyalina n'emiramwa mingi. Jacob Olanya speaker ali bweru wa ggwanga ebyobulamu mu region yetu ina obikuba mu torch. Naye ng'ate ogamba mbu bannaye Museveni azimbye amadwaliro, gavumenti ezimbye amadwaliro. Naye buli w'olwala bakuddusa ne kitwala ng'ambe ki ne kitwala biliyoni. Abantu bamanyi biliyoni emu sente zebeeramu. Bwe bukadde bwa Uganda 1000. Nze nakunyumizaako lumu nti nayinako miliyoni zaali 3 nga nakakwata ku miliyoni nayina miliyoni 3 naye nga ndaba nsobola osiba ekyalo kiramba ne kigenda mu kkomera ate ne batansinga nina sente naye biliyoni emu waliwo omuntu gw'ogiwa n'amala ng'abazzukulu n'abaana tebakyakola waba mugezi. Naye kati yegenze mu kujjanjaba kukuba wano mpiso ate ng'ogenda n'okwesanga nga n'abali mukolako bannayuganda be bali eyo bannakyejo ya mugamba ogamba otya nga bootiimu be bali mukolako ekyo ndabira batudemira mu mijenza tufuna nakola naye obaka bwo busembayo
Honorable Nsereko muwabu bakakinga tumba ne banna batandise dde okuwagira ekiteeso. Nsereko nali mwagala nnyo kubanga Honorable Nsereko nja kugamba nti nkwagala nnyo naye weekube mu mutima Honorable Nsereko otegeere abaana obeerawo ogambe nti kale nkireeta mu mutima mulungi naye waliwo abantu kale gwoyinza okuba okireeta mu mutima mulungi kankitwale nti okireeta mu mutima mulungi naye waliwo abagenda okukwata etteeka lyo balikozese mu bubi nti kale wooba ogira ogamba nti abantu abagenda osibirwa obwereere nga lwakuba mbu ayogedde ku gundi lwakuba ayogedde ku ono bangi Honorable Nsereko abaana bangi abagenda osibwa Uganda okimanyi tebasooka kunoonyereza ne balyoka bakukwata bamala kukwata ne balyoka banoonyereza Honorable Nsereko weekube mu mutima Honorable Nsereko weebuulirire Honorable Nsereko tegeera nti Uganda Eyenkya tukyagyetaaga tokyayagala okweyagalira mu Uganda yaffe naye wetunaddangako bino nti okwogerako tujja tuuka nga okwogerako byoyogera omala kuwaŋŋanguka n'olyoka otuuka n'ogamba Honorable Nsereko mugira mukyatulekera ka freedom of speech ako ka freedom of expression ka freedom omanyi waliwo eyaŋŋamba mbu waliwo freedom of speech naye tewaliyo freedom after speech. Yes. So Honorable Nsereko weekube mu mutima kye nnyinza okugamba oli Honorable oli siniya mu byobufuzi weekube mu mutima zino egos zammwe kubanga gundi sikwatagana naye tezikulemesa kwonoona ba miliyoni 4 bulamu bw'abantu a miliyoni 4 agali eyo bwebwobwekka bwange kuggwe. Isaac 1K somugoberera naye ku mukutu gwa YouTube Isaac 1K nakugamba eri WANKAYZ. Buno bubaka bwange eri omubaka Muhammad Nsereko General Kale Kayihura yaliwooko nga ye IGP naleeta proposal nga nti essaawa zino ze tusiba abantu simanya ate kooti tubatwala essaawa zisukka 48 ntono nnyo twandizongeddemu ne zeeyongera kweganga poliisi bwekyakola okunoonyereza ati lisi ne tubeera nga tukola ki nga tuwongeramu ku ssaawa ezo nga tukola okunoonyereza bwe baamukwata ne bamutwala mu kooti marshal yagaa 88 mpitirivu nnyo ekiteeso ekyo wali okireeta. John Patrick Amama Mbabazi bwe yali yeesimbawo mu kazannyo akaali aka 2016 etteeka lya Public Order Management Act y'omu ku abo abaali balyagala ennyo abaali balitembeeta bwe yatuuka mu kalulu 2016 naye ne wabaawo etteeka erimukola ki erimukwata kyentegeeza mu kyo nti waliwo abazze batembeeta ebiteeso ebyenjawulo nga bateekeddwamu ensimbi saako ne interests ez'abantu abalala at the end nabo ne ziba interest ne ziba coveringa ne kibaliiramu okkakkana nga nabo baggaliddwa etteeka eryo osobola okubeera nga olwaleero olowooza nti ddala kituufu you bring this issue ku ensonga ey'amaanyi era gwe gy'okkiriza nti egenda kubeera nga eyamba bannayuganda era nga Isaac bwakyogedde abantu economy yeetaaga okulikavaringibwa tetunawulirayo kiteeso kyonna kyoleetawo Honorable Nsereko ntukole kino na kino mu kaseera kano abantu bali bubi bantu baffa bakola ntutwala abantu w'eggwanga singa oyitesaino ntukavaringa economy tukole bino na bino etteeka eryo ligenda tteekebwa mu ssente yazaamuwa musolo eyo propose bill na biki singa ssente zikwatibwa ne zibaako abaana beziyamba mu Kampala Central tolowooza nti oyinza okuba okoze difference oyinza okulowooza nti lijja kuggalira ba kibiina kirala kyonna ekyopposition mutabani oba muwala we enkeera ajja kukola ekintu ku social media naye kennyini ng'agamba he or she is expressing himself or herself at the end of the day ligenda kumuggalirayo tulowooze nnyo let's think twice amateeka buulira nga mixed reactions mpitirivu nnyo singa ogamba essaawa eno nti government efe ku masomero ga government omuntu n'akiwakanya omanya nti be baliko ekikyamu naye obeera ng'essaawa eno oli ku kino ne bakuvoola ne bakola kutya ng'ate obadde mu parliament oteesa bulungi I think you need to think twice. Honorable Nsereko oyinotegeera nti gavumenti zikyuka muganda wange gavumenti oyinza okukola ekiteeso nga kifavoringa gavumenti gy'olimu
naye kuba akafaananyi nga bukedde gavumenti nekyuka kubanga zikyuka tezirabye gazikyuka naye ng'ago amateeka gennyini ge mwaseetinga okunyigiriza bali ge gabaliko tokkiriza kuŋŋaana naye nga mwe mubadde mukuŋŋaananga mubadde mulemesa bali tokkirizibwa ku expressinga ku social media mubadde mwe expressinga mulemesa bali naye nga kikyuse kati be babalemesa so nekyo kitegeere Honorable Nsereko tetugamba nti ekiteeso tekyandibadde kibi however amateeka weegalira ffena tukkiriza okuvoola abakulembeze n'omuntu omukulu w'abazadde we disagree ku nsonga eyo era tetukkaanya nakyo however one has a right to disagree kwati tugenda ffenna kukkaanya naye ate ekyokuvuma kuwemula we disagree ekyo tetukkaanya nakyo however ensonga eziruma eggwanga si kuvuma nakwewemula siraba kuvuma wekulemesezza ggwanga kulaakulana wekulemesereza abaana aba UPE sente zaabwe okweyongera abasomesa okusasulwa abasawo beekalakasa enkya n'eggulo buli lunaku waliwo abaana abafiira mu malwaliro waliwo abazadde abafiira mu malwaliro lwa butaba na bikozesebwa abakyala mu malwaliro singa olesa ebiteeso nga bwe bityo nti amalwaliro ga mu Kampala gonna agasinga gali mu mbeera mbi Honorable Nsereko twandigambye ate g'otandisa osecuringa future n'akandibadde kasembayo nti okulwana n'okuvuma kiriwo ekisinga bubi kubanga singa ngamba nti parliament we yalwanira singa beevuma at least twandibadde n'ekifaananyi nga kisaamusaamu nga tewali bamenyeka migongo naye mwarwana mubeera ng'omugamba nti kati okuvuma kuveewo kubanga wojjawo kino walina okuddawo alternative weŋŋamba nti tolya okunywa kwe kujja kuddawo weŋŋamba tovuma kitegeeza ng'oŋŋambye lwana so ze nandigambye nti wakiri tukyayinakoko eddembe mulireke eryo omuntu ye expressing naye ate nenvumirira bano abajja ne bawemulira ku mitimbagano okwokuwemula tukugaana naye wemba nga ndiko checkinga honorable ndikugamba kubanga gw'ovumye ogambye omuntu ti omuntu eyatuwangulira omudaali ye yagamba nti baamutulugunya nadduka n'asinga abalamu okwo kukudaala ono gw'ogambye waawulira nga kimunyigiriza n'agamba mbadde mmanyi nti okulira parliament gwe wanditulwaniridde naye ndabye naawe ofuuse papeti bakukozesa bukozesa okuva eri n'amukuba ekikonde ng'ali mu ntebe eyo ne wano olowooza kiriwo ekyandisinzeeko ne wano kye yakoze ku social media kiriwo ekyandisinzeeko oba mmwe mwagala omuntu w'ovuma obeere muntu bulamu osirike omuntu waakubwa abeere muntu mulamu asirike nedda bagamba wonyigiriza ennyindo evaamu omusaayi n'ekirala bagamba nti omuntu w'omusindiikiriza ennyo oba kaŋŋambe nti tolaba nti pusi n'ova eri n'egigoba omulundi ogumu neeraba nga terina wakuyita etuuka ekiseera negamba nti erina kuyita mu buyisi so kyekyo nti pusi etuuse ekiseera ng'eri ku kisenge eyagala kuyita bwa mu muntu atakumira mpeera batukumire tujja kubeera nga tutandikira wato ku mulamu mulani muganda wange Isaac 1K sigalenze Moses Wamala atakumira mpeera batukumire Uganda Eyenkya